الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبرغانا ببتيبوا أبا فولوينج مسومو جافي تجويد القرآن الكريم babuzako nti muli mutya kansubire nti muli bulungi tusaba ekitiibwa Allah atuwa obulungi fi dunya wal akhirah nga tugenda maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid nga era tutunulira kuwangaza naye nga alhamdulillah mu halaqa yaffe mu katundu kaffe oba omusomo gwaffe ogwasembayo twamaliriza ebika by'okuwangaza ebiri mu Qur'ani ey'ekitiibwa byonna era ku channel zaffe insha Allah ku channel yaffe eya Rawdatul Furqan emisomo egyo gyonna ojjagisangayo insha Allah tabaraka wa taala. Musomo gonna guwetaaga kuwanvuya ekika kyonna kyewetaaga ekyokuwanvuya mu Qur'an biidhnillahi tabaraka wa taala ojja kubeera nga omusomo ogwo ogusangayo. Kakati olwaleero biidhnillahi tabaraka wa taala tugenze ku qaidatu aqwa sababaini. Etteeka senga okuwangaza kwa mirundi ebiri kusinkanye mu kifo kimu kubanga twagamba ebika by'okuwangaza bingi mu Qur'an tuzze byonna tujja tubitunulirako mpola. Twagamba waliwo okuwangaza kwa tabiiya ne tulaba ku kuwangaza okwa maddu almunfasil almuttasil maddu allazim maddu alaridu lisukunu. Okuwangaza kwonna kuli mu Qur'ani ey'ekitiibwa ebika byonna ne tujja nga tubitunulira tubiraba. Kakati senga ebika bibiri okuwangaza kwa mirundi ebiri kujja ne kukuŋŋaanyirizibwa mu kigambo kimu tukola tutya? Mpanvu ya kuwanvuya ki? Senga ebika bibiri eby'okuwangaza bijja ne bisinkana mu kigambo kimu mpanvu ya ntya? Nondako kikaaki nkola ntya? Ye qaida eri wano embeera senga okuwangaza kuzze nga kufaanagana. Tanbiha ekyo olw'ensonga Sheikh agamba nti laysat almududu alfar'iyya okuwangaza kwonna kwe tulabye okw'amatabi allati taqaddama dhikruha kwonna kwe tulabye okuviira ddala ku maddu almunfasil maddu almuttasil maddu allazim maddu aridu lisukun maddu اللين مد البدل okuwanvuya okona kwe tulabye laysa ala darajatin wahida tekuli ku level twagamba nti waliwo okuwanvuya min alquwa kwe tuwanvuya ennyo wabula waliwo ate okuwanvuya kwe tukola ki kwe tuwanvuya empola oba ntegereka. Bayyana al-a'immatu al-qurra abamanyi baffe abasomi ba Qur'ani ab'ekitiibwa bategeeza nti anna aqwaha okuwanvuya okusinga okubeera okw'amaanyi المد اللازم ومد اللازم ثم المتصل دين كداكو مد المتصل ثم العارض للسكون ولفنيما نكداكو مد عارض للسكون وكوان فيو كتاسنزو كويرا وكواماني كوكو اللازم نكوغوبيروا كو مد المتصل نكدزواكو مد عارض للسكون ذن نكداكو مد المنفصل ngabo tugenda okunyonnyola biiznillah. أقوى المدود وكوانفيو كاسينزي اللازم وكوامدو اللازم لواتي للإجماع على زيادة على الطبيعي وليسو غاتي أباسومي بونا يسومازونا أباماني بونا بيغاتي لكونسونغي غاما تكوانفيو كتيكدو كبيرانغا كسوكا كوانفيو كويتكولو وحركات سبي أتي تباكو مكويتو وللإجماع على مقداره نبيغاتي نكو تشيغيرو كوانفيوكو nti kuteekeddwa kubalanga kuwanvuyizibwa harakati mukaaga zokka oba ntegereka point. Then okuwanvuya okuddirira maddu lazim kwe kuwanvuya kwa maddu almuttasil. Lwaki? Olw'ensonga nako abamanyi beegatta ne bagamba nti okuwanvuya okwo kuteekeddwa okubeera nga kusukka ku harakati sebbiri ku maddu tabiiya ate oluvannyuma ne babeera nga beegattira beegatta nti ekigero kiteekeddwa okubeera nga kiwanvuyizibwa harakati zesukka emmeka ebbiri. Then oluvannyuma ate ne baawukana
ku kigero kiteekeddwa kubeera kya harakati mmeka? Maddu lazim beegatira ku nsonga za mirundi ebiri. Oba mukategedde bulungi? Maddu lazim abamanyi bonna beegatira ku nsonga za mirundi ebiri. Esooka nti okuwanvuyo okwo kuteekeddwa okubeera nga kusukka harakati bbiri. Ensonga ey'okubiri nti kuteekeddwa okubeera nga kuwanvuyizibwa harakati mukaaga. Wabula maddu muttasil beegatira ku nsonga egamba nti okuwanvuyo okwo kuteekeddwa okubeera nga kusukka harakati bbiri. Ne baawukana kuteekeddwa kubeera kwa harakati mmeka? Abamu ne bagamba kuteekeddwa kubeera kwa 3, abamu ne bagamba kuteekeddwa kubeera kwa 4, abamu ne bagamba kuteekeddwa kubeera kwa 5, abamu ne bagamba kuteekeddwa kubeera kwa 6. Ne bwe kityo ne beeranga okuwanvuyo ne kukibeeranga okuwanvuyo okwo kwa maddu almuttasil kwe kugoberera okuwanvuya kuli okwasoose okwa maddu lazim mu kubeera nga kw'amaanyi. Oluvannyuma mu kifo ekyokusatu ne waddawo maddu al-aridu lissukuunu gye twabadde twakalaba, maddu aridu lissukuun. Lwaki? Olw'ensonga nti maddu aridu lissukuun tukkirizibwa okuwanvuya lijawaazi qasrihi, tukkirizibwa okuwanvuya harakati ebbiri. Oba ntegereka? Era tukkirizibwa okuwanvuya harakati emmeka? 6 oba 4. Oba ntegereka? Tayib. Then mu kifo ekyokuna ne wajjawo oluvannyuma lwa maddu aridu lissukuun, maddu eddawo mu kubeera nga y'amaanyi ye maddu almunfasilu. Kubanga maddu almunfasil naye tukkirizibwa owanvuya harakati emmeka? Tukkirizibwa owanvuya harakati ebbiri, tukkirizibwa owanvuya harakati 4 oba 5 oba 6. Naye lwaki maddu aridu lissukuun ate yesinga amaanyi ku maddu almunfasil? Kyokka nga ate woowulira ensonga zombi zaagala okufaanagana. Kuba twagamba maddu aridu lissukuun nzikirizibwa owanvuya harakati ebbiri, nzikirizibwa owanvuya 4 n'6. Ate era ne maddu almunfasil nakyo era kyekimu. Kakati ate lwaki tukulembeza aridu lissukuun ku maddu munfasil? Omuntu naye asobola okukeebuuzaako. Olw'ensonga nti maddu aridu lissukuun eno omuntu bw'abanga awanvuyizza ennyo harakati 6 aba agifaanaganyizza maddu lazimu. Oba ategereka? Aba agifaanaganyizza ki? Maddu lazimu. Ate nga twagambye maddu lazimu ekyasinza okubeera ki? N'amaanyi. Wabula ate maddu munfasil omuntu senga aba awanvuyizza harakati 6 ate yaba agifaanaganyizza maddu muttasilu. Ate maddu muttasilu ekwata ekifo kyakumeka? Kyakubiri. Ne kibeera nga maddu aridu lissukuun yeri waggulu wa maddu almunfasil. Oba mukategedde bulungi? Oba tokategedde bulungi ojja kuddamu okawulirize bulungi. Tayib. Mu kifo ekyokutaano mwe muli maddu albadali. Maddu albadali ejja mu kifo ekyokutaano olw'ensonga nti bonna ensoma zonna eza Qur'ani ng'oggyeko tariqa ya Imam Warushi ekkirizibwa okubeera nga mpaavu ya maddu albadali eyo harakati ezisukkamu 2 either 2 oba 4 oba meka oba 6. So mu nsoma eyo ya Imam Warushi khasatan yerimu badali, naye abasigadde amanyi bonna maddu albadali bawanvuya harakati meka? Harakati 2. Nebeera nga yesembayo okubeera ennafu. Wallahu ta'ala a'lam.